Museveni oyambala ndawuya oba tuyambala sinzakikiriza. Ab'ebyokwerinda abalira eddembe ly'eggwanga lyettu Uganda batandise ebikwekweto tokka owenja okunoonya kussa n'okufutiza abo bonna abakozesa omutimbagano n'ebigambo ebibaalaala nga bavuma famire y'omukulembeze kussa n'omukulembeze w'eggwanga lyattu lino Uganda amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa kussa n'okuvuma abanene oba ba officials mu lunyanyimbe aba gavumenti y'eggwanga lyattu Uganda. Era mu kikwekweto kineno bakutte omuvubuka amanyikiddwa nga Ahebwa Edward ng'ono ku TikTok abadde n'omutimbagano gwe yaganzika erinnya erimanyikiddwa nga Save Uganda Media okwo kwe yatandikira okukasuka obugambo obusonsomola obubalagala nga kamulali mubbwa eri omukulembeze w'eggwanga mukyala we Janet Kataha Museveni kosa ne General Muhoozi Kainerugaba ngono ye CDF w'amagye g'eggwanga lyattu Uganda oba Chief of Defence Forces. Wenjogerera kaakano Ahebwa Edward atemera mu myaka egy'obukulu 24 gyokka ali mabega wa mitayimbwa nga yagasimbaganye n'omulamuzi owa kooti esangibwa mu kibuga ky'Entebbe kino kisangibwa mu Wakiso District ng'ono si mulala ye mukyala Stella Maris Amabilis. Omulamuzi ono yatutegeezezza nti omuvubuka omuto ono yabadde wa kumukaliga emyaka 24 agimale mu nkomyo naye oluvannyuma lw'okukkiriza emisango gino mwangu nnyo n'atabasumbuwa kosa n'emyaka emito gy'alimu yasazeewo n'amukwatirwa ekisa omutima gw'obuzadde ne gumutemba ejjoba oba sekalootera n'amusalira emyaka 6 gyokka wabula n'ategeeza nti Ahebwa Edward alina okubeera ekyokulabirako eky'amaanyi eri abavubuka abalala abagufudde omugano okulengeza kosa n'okunafuya abakulembeze b'eggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi oba omumyuka we amanyikiddwa nga Luke Owesgire yatutegeezezza nti omuvubuka ono emisango yagizza wakati w'omwaka guno gwennyini omwezi ogwa Gatonnya ne Mugulansigo gwe Januari n'ogwokusatu era kaakano yakwatiddwa era n'asibibwa mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Kasambula era nga ku lunaku olwokusatu oba Mukasa mu lulimi Oluganda ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Kasambula omwaka 2024 omulamuzi we yamusalidde ekibonerezo kye kitegeeza wakukulungulayo emyaka gye gino gyonna egisigaddeyo paka ku mwaka gwa 2030 alyoke aveeyo bw'aba takoze kujulira naye okujulira kwe kuyinza okuba okwekkekwa oba okutasuubirwa kubanga ne mu kooti yabaddeyo yekka teyabadde yadde ne munnamateeka eyabaddewo okugezaako okulaba nga amuwolereza okuggyako prosecutor eyabadde amwolekeza obwanga omukyala amanyikiddwa nga Janet Kitimbo. Omukulu ono yatandika kontenti we ow'okuvuma abantu yatandikira ku bano aba bulijjo naddala abali ku TikTok okuli omukulu amanyikiddwa nga Yiga Sharifu bamweyana omuyaga mu Nabuddu naye baneeno yagenda olaba ng'omweso tegugguka bulungi ng'enjogera y'ennaku zino n'asalawo amire ekyennyanja ekinene n'asalawo awalampe awazito. TikTok account ye kwe yasookera yali eri mu mannya ga Ahebwa Edward ng'eno yagiggulawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka 2021 wabula ebintu tebyatambula bulungi n'asalawo akyuseemu ku content n'atandika okuvuma Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye naddala ku muze ogw'onguli bw'enguzi obufumbekedde mu gavumenti ye era bineeno vidiyo zatandika okutambula wama endulu ne zeeyongera kossa n'abalabi ne likes ng'abo ku TikTok we baziyita kumbe zigenda zaala ke bayita akabasa. Wenjogerera kaakano atunula mpwangali ku kirambwa esudde kide okusinziira ku tteeka eryateebwako omukono omwezi ogwa Mutunda omwaka 2022 erya Computer Misuse Act nga lyateebwako omukono omukulembeze w'eggwanga lino Uganda. Computer Misuse Act kubakozesa bubi ebyuma bikalimagezi talina wasimattukira era buterevu alina okuwera ennemba n'emisango gye wano ab'ebyokwerinda we baalabulidde bonna abakozesa omutimbagano okulengeza famire nti Mulyeka Manyenge yabuulira ow'olugambo saawa yonna nammwe batuukeyo gye muli babagombemu obwala. Oyogera ki ku nteekateeka zino?
Omuvubuka ono yali abuse ku famire ya pulezidenti ng'atandise okuvuma buli omu abaamusaza amaaso okuli n'omukulembeze akulira oludda oluvuganya gavumenti amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga naye amuyisaamu eggaali. Evidiyozi zino zonna yazikoleranga mu ggombolola ly'e Nama mu Mukono disitulikiti mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Kyaggwe. Nze omwana Soda Namugereka Ddundaganya akunkuumire. Kankome wano tunasisinkana olundi ne pulogulaamu nnyingi nkuyanja. Goberera TikTok account yange Omwana Soda, Facebook Omwana Soda, YouTube subscribing Export TV wonna obikole. Ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.